kakati kyembuuza ye Bobi-Wine ng'omuntu nekyo twalabyeko ka drone nga Kent ketawulewe kamuketta wabiwuliddeko? Yes, nabirabye no ku Facebook no social media. Yaketeze anti bwabanga yetega ne mundu mu Arua nako ayinza kuba yaketeze. You see, no government ate nekyo okubiri wewe si kyawagira President Museveni era wakiwagira point go wagira party wagira Museveni abantu abali kumpi ne President Museveni neba muyambe bareke kumutiisa nnyo arazo kutya nnyo eri Bobi-Wine. Kati oroza bwora go kutya nnyo eri Bobi-Wine abawagizi bamuvaako beyongera bweyongeza. In fact aba police n'amaje bawagizi ba Bobi-Wine kyogera kintu bwe mumu harasinga to this extent abantu abasinga obungi n'ekiki omwana ono kiki nibabakuba bamunarabye babatutte kitali lwaleero ababadde kamoja. Yes, bebasanzeewo nibabakuba nibakora ki kati yesterday police yasibye mu Saudi yako ne gundi ne Wakiseka nga bakuba tear gas. Lwaki babagaza nga barwanagana n'ekifaananyi just ekifaananyi kya Bobi-Wine. Abaana bakwata ekifaananyi kya Bobi-Wine bakiteeka Wakiseka basiba bamu waliwo basiba bakisiimuura abamu bakiteekako ne soda kuba kusomooza politically naye poliisi ako kantu katono bwakiti mubaleka ekifaananyi kigenda kukola ki kati basibye nga tibakoze tear gas biki emigo lwa kifaananyi kya Bobi-Wine. People power ogirabawa buli lunaku ogenda lucha ogirabawa ora people power amanyi geefuna agasinga obungi kati gajja mu government ebintu government byekola people power ate people power mweja amanyi natwe mbadde ndowooza bagundi mweja amanyi oba bekola kanyebwa oba kirabika waliwo n'abantu mu security abakoye President Museveni bolowooza. Yes, nakyo kisoboka kubanga bw'olaba ebintu bye bakola eri Bobi-Wine kati nze natunulidde ekifaananyi jo ewakiseka ekifaananyi kyokka abantu ne basibanga tebakoze nga bakuba tear gas bwabadde ng'obutwa abantu babonyaabonye just ekifaananyi. Kamboza Mr. Byarugaba waliwo point yogeddeko point nkulu kyogamba nti poliisi security organs ziyinza okuba nazo nga zikoye President Museveni ekisoboka enkora gye bakoramu baagala kweza eri Bobi-Wine enkora gye bakoramu in fact owobalabira simanya abantu abali mu security abamu sister security agencies nga ISO na CMI oba bakola ki nate ntikaka bamugobye yabadde agikulira oyo naye abumuwanze simanyi ndowooza yali nansobi nekyengezako okugamba twali badde eddanga mu poliisi mwabeeramu ekitongole bakiyita special police bagiyitanga special branch nga poliisi neeketa poliisi ginaayo kati nga ekyo kyayamba nnyo kanyuze mu kulaba okwange eyo branch singa bagizaawo no mu magye ne bateekamu n'ekitongole ekirala kyali badde kiketa bana babeera ku ground kubanga bwo abajege gafuruma bwegati nga walina ekyebaagala okutangira katugambe nga abantu beekalakaasa olaba poliisi n'amagye engeri gye bakubamu abantu ng'olaba bulabi nti bakoye gavumenti bakola ebintu community people babigise erinnya lya gavumenti. Yes, ng'olaba baagala babakube bakoyere ddala gavumenti kubanga poliisi luyere n'amagye ate ekyamagye ekyo nkyogerako nnyo kubanga mu gavumenti muno institution zizonna kumpi zaafa naye institution gye tubadde tusigaziza kali nga akatiko ekibiriti magye UPDF military naye bw'olaba nga military kati UPDF naye egenze ddala naye neyononekera ddala negenda mu byobufuzi butereevu leka naawe we are in trouble ate sinako military tenaba kugenda mu byobufuzi butereevu nnyo naali sikirabanga era nzize nga mbuuza ekibuuzo kino nti muntu ki ayagala okuta institution y'amagye naye agimalewo efuuke nga poliisi kintu kya mutawaana nalaba olumu amagye gaali mu sawuli yaako
bakuba munamawulire munamwe nga akolera amawulire papura rwebweru bamukuba in fact yaremara no kuremara naye cyari cyamutawana president bwe bamubuza president nagamba nti amaje gamukubanga gari gamanyi nti mubi wa kamera yete yambadde press jacket yara jambadde ne kamera ngajirina era bazimukuba ngajiwanika bwati nga barowooza nti president yagamba nti bari barowooza nti mubi wa kamera as if nti omubi wa kamera bwaba amaje gamukute tibamutwara mu koti bakuba bukube emigo na kamera ne bajimurekera. That's what it meant. Mukuru Byaruganga atato okumaliriza program yaffe. Nupu gojiwa magezi ki kuba ebiwundu kati byerina ekunya bisago. Bawe ku magezi mu documentations and other things. Reka nkubulire. Yes. Nze siraba biwundu nupu byerina. Ebirina ate emikono nga bagitutte. Kati emikono it's not too late. Kati bagenda kudamu kunyonya emikono. Bana bakiriza. Bajinyonya mu ngeri ki? Era bajja kunyonya mu ngeri yabwe wabura kiri mu mateeka. Buli presidential candidate yanaba mwagaze emikono 10 mu district nga 98. Kakati nazitambula muddi mu covid eno. Kantu katono nnyo kusinzira Bobi-Wine nga bali. Buli constituency omuntu bamuwa abantu banaleta. Within a week nga bajiweza. Jira kwa jiweza. Kati nze babade bajinyomba dese na musayiningira. Kati wena musayininga. Kati bwe bareta family yange yona nabagambi nti mwonna tusayininge. Singa bade bagamba nti Byarugaba join the people power ne family ye. Ate mpagira kyaguranye. Ate bwe bamuwagira simusayiningira. Era singa tibagamba nti kusayininga kokka. Singa bagamba nti n'omutwe nagwo guteeke munamaguru n'orubuto byonna nali bitadde muni musayiningira. Nga mbikosa na fuji. Byarugaba Museveni yakola ki? Nedanze sagara dictatorship. Jenwani sakati. Mwateekawo kulonda mwateekawo kwachi. Kuchusa bufuzi. Kuchusa kati ate Bobi-Wine mwagaza. Bulijjo omusajja wangula. Bobi-Wine yazze Mr. President nze nkuwa magezi. Mugambi. Bobi-Wine muleke. Bwe kiba kyetaagisa mubbe bubbi. Ne kukarura ja ku ballot paper ja kubeerako. Aja kubeerako. Mumubbe bubbi. Ne aja kubeerako. Nebyo musango bagongezezaayo gwa buguli. Bagongezezaayo obanga 2. Go bagonga 25. Anga 25 next week. Narabye nti bagenda kuguteeka ku website teri bya kugenda mu koti. Ebyo byonna byabwerera omulamuzi nobwa yesuuramu akamba ya nagamba nti Bobi-Wine gukusinze. Bobi-Wine agenda mu koti eddako. You'll go for further high court. So ajja kugenda mu koti eddako, agende no mu court of appeal, agende no mu supreme court ejo myaka emeka. Nga president nga bafuga. Anti ekyenkugamba ku ballot paper ajja kubeerako. Kirizagana ajja kubeerako. Abantu tuli bangi abawagira Kyaguranye nenga tuyingide mu nupu. Kati oli mutugamba kwa otugamba ntino President Museveni tomuwagira. Ne wagira kibiina. Mpagira kibiina. Kakati eri owagira Kyaguranye. Towagira party. Kati oraba abasinga obungi in fact omukisa gw'omwana no gwalina. Abasinga obungi tuwagira Prince Kyaguranye. Nate ebyo bakuba emiggo mu kumuyita principal. Principal kantu katono nnyo. Gamba abamuyita president bali mukubide. N'atajja kati mu mateeka agenda kubeera presidential candidate. Nabali fali presidential candidate. Eyo ranka jifuna. Echo ako kantu katono nnyo nze siraba wa we kabonyabonyeza abantu. So mu bimpimpi Kyaguranye nze muraba ku ballot paper. Murabako. Wabura okumurabako okwange NRM nina kwa negendereza. Enkora gyekoramu ebintu. Nengeri jezenga oraba babonyabonya Kyaguranye mu bintu ruse bitaliimu. Obuwagizi babwejjako ne babuwooli nga tibategedde.
Twenza tweyanzege mukulu Byarugaba, our comment to today's episode atonyonyodde nopu wajiraba 2021 elections Bobi-Wine agenda kwera kumpapula ate naye agambye ajamu wagira nankwadde twagira party Yes. naye wagira Kyagulanyi ng'omuntu Ndi muwagizi wa Kyagulanyi ne family ajja basaba era no mukuwandiisa bwe bana baze abaana n'abagambye n'omukyala nti tusayiningira omusajja ono mukiwulidde tetujja kukola family mu kaseera kano naye nga agambye ne family ajja gitegeeza bawasayiningire Robert Kyagulanyi. Mutwinde ku program eddako omukamange mubezi baffe akumata 10 mpera. Keep subscribing on the Flashlight channel Uganda. Mwebale kutwagala, mwebale tuyanze gatuma baba tukumire paka olunaku oluddako.